pam 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 pam. Cha, wekuba kusemba kamsembe ngono kulembera. Tekintuza kutinisa nebo follow mani no kulengera. Joyagala yonna nange nino kubyagala. Listen no, never chiba chibina cha nufu nino chigira. Wamba kweva ne matala, edi master uyakira. Oyo musajja mukamwe njotulengera. Ngana wemaliro kusoma. Mwana gwenja kuwasa. Musonganga sibawulira. Wemaliro kusoma. Musonganga sidiwulira. Pulo. Abawano bayimba kirala. Tereza microphone njagala tukwatagane. Twagamba nja kukola ki? Wemalira okusoma nja kola ntya? Mwenze nafuuse wa kitiibwa ndi honorable. Rain, sambera ko wali. Kyemuddamu sikitegeera select roll the tune one more time. Pampana. Wange kwotudde ebikalo nkinya. Zene wonvuma nonsoza sijja kunyigira. Wekuba kusemba kansembe mbono kulembera. Tekintuuza kuddinisa newofoloma nina okulengera. Joyagala byonna nange nina okubyagala. Newe kiba kibiina kya bufuzi nina okiyingira. Wamba gwefa ne mataala eri masita uyakirira. Oyo omusajja mukamwe njotulengera. Nga naye wemalira okusoma. Mwana gwe bye muyimba sibiwulira. wemalira okusoma. Bye muwemula sibiwulira. Ndikume ekisuubizo gwana gwenja kukubembera. Nzija Wemalira okusoma. mwana gwenja Wemalira okusoma. Wemalira okusoma. mwana gwenja Ndikume ekisuubizo gwana gwenja. Iseno nzija akabalu wange naweeleza ngenawasa emyalo. Yakerabira mu kitabo mawulana n'akasanga omwo. Mwabadde mu bugambo buwomu kuba nazengeko bugambo buwomu. Sabyalo yanvuddemu ne bankuba gya kyalo. Naye nkusuubiza ndikukopera ebigezo biyite byonna. Tolifuna kinanda fazali kyenda. Sindigalamira bw'oli okoze omusango. Yenna likukonako embooko mufuukirengo. Nga naye wemalira okusoma. mwana gwenja kuwasa. Kusooka nga sibiwulira. wemalira okusoma kyana gojja tulaba. Wamazono nzija. wemalira okusoma jokuwasa. 1 2 3 6. Kati musooke mwekubira engalo ez'amaanyi. Abantu beeno Muli bulungi? Njagala okutwala mukusosooka beyanjulira. Bassebo ne bannyabo abali mu maaso mpako eno microphone katono. Nze abali mu maaso avimbavimba mu butaayi. Nze Lubega Obed Honorable w'Erubaga Tubbi 2026. Abasoga bana mwankubira engalo ed'amaanyi. 2026 tuli kujaawa. Tuli kujja palamenti. muli mu kujja Naki? nalo Wanji? Nzijeko akakofiira. Wazira buzibu ate mubangamu munkomye abayisemina lwaki. Nkabaweereze. Komanina. Akakofiira kano nkenda. buli ajja waana eyambula omuntu tajjayo ng'ali bwereere. Baba nkwenda ino. Nze buli wembeera nina okubaako n'akantu akamyufu. So, mukikubira engalo ez'abaana. Nange nyenda okubategeeza nti bokisa yange ya reedi. Yale timugibonako naye ya reedi. Ne Mawulana naye bokisa ye yaki? Ya reedi. Kiri kitya abasoga? Musooke mukubire omutegesi bajja engalo ez'amaanyi, ladies and gentlemen. Wanika omukono nga wazze tonaabye. Bangi. Nate baanaabye. Eno okunaaba kwa mbooko. Eno okunaaba kwa migo. Alino waliwo mwami gwenda bye wali yambadde essaati ya Arsenal. Wanika omukono bw'oti ng'owagira Arsenal.
abali muno bonna abasinga abayaye banga ba Manchester United checho abana mwebali Linda abamani mwanike basebe nwanya mulabe ku bantu abawunya obumwa Lidako wanika ngo wagira Arsenal board wanika laba badongo tebayina kye boogera abamani ne kigo bya tiimu yaabwe omanyi babera ku Baba TV nga Baba TV esanze abawagizi omanyi beereno nga yekyanga basebe ne bannyamu twagala bategeeza tusanze wano abawagizi basebo batabbu b'amaanyi nnyo kampereze ku Baba TV abasoga muliyo basebe ne bannyamu njagala bategeeza olunaku lwa leero Baba TV etambulako mu bantu mpola mpola era nga tulina abawagizi ba Arsenal betusanze olyotya ndi bulungi olyotya owagira tiimu ki Arsenal tumirayo abantu babiri ku Baba TV abantu babiri ntumira Bajjo nentumira ne Kasuku nentumira ne MD amanya gwani amanya nze Bukayo Saka Kasozi owagira Arsenal mpagira Arsenal lumye mpaya abazanyi ba Arsenal babiri abazanyi ba Arsenal bameka babiri mpaya abazanyi ba Arsenal babiri bomanyi abazanyi ba Arsenal babiri Gabriel Jesus awo jomo era Kazeti ababiri twongereyo omulala omu Arsenal Wenga Arsenal Wenga ono mwagizi wa Arsenal kweli nze mpagidde Arsenal emyaka mingi bugambo kibo wa mukyala wa Arsenal bebengegobye wangi bugambo kibo wa mukyala wo mukyala wange njagala kutegeeza wenzige waka tugenda zaala abalongo kuba Arsenal kasiteegobye kikabuka season ejja mugiteeseteese mutyanga Arsenal season ejja Arsenal egenda twala UEFA Champions League etwale Premier League etwale Carabao FA ejjo tulema otegeera yango saako wa Manchester United forever okumala season 3 tubadde mu kukaaba nze nga siri wa Man U kati ompagirije jango sango wa Man U basebe ne banyama ku Baba TV twagala bategeeza tuyina obuzibu bwe tusanze wano accident egudde ku muwagizi wa Man U era nga tiimu ye ezzeekubwa ebbanga naye ali mu nnyiike tatunula bulungi ayinza n'okukuba kamera zaffe naye katumuggyeko interview gyebale ssebo wena webale ugamba otya ndi mukalamu owagira tiimu kitula weyambadde omujozi gwa Man U owagira Man U ndi musaada wa Man U ogyogerako ki nga bagikuba nnyo basebe banyaba amaziga mangi ku bawagizi ba Man U tebakyayina na bigambo tebakyayogera kikyoyogera ku bamma baba mbaire mpagira tiimu eyo okumala emyaka 2 buti boss gwe mukulu wa Man U gwe komawo wano boss tulina katambuza kamera paka eyo gyoli tubadde tusaba oyimirire wano wamu woba oyogerera nga toseguka Man U ogyogerako ki tulina obuzibu ng'abasaadde ba Man U okumala emyaka mpagira tiimu ndala mukulu boss gwe labayo mukulu sokoje wano sokoje amanya gwani amaina ninze Ivulungo olaba kamera eno tetambulizika eyimiridde wamu ku stand buli wotambulanga ogenda eyo tufuna bulungi interview twansaba oyimirire wantu wamu tukubuza ebibuzo byaffe kiggwe batuli ba TV osobola okunoonya ku bwenjeere ng'ojeere yimirira abantu wamu tukubuza ebibuuzo tubali kubuuza abawagizi ba Man U omanyimu abasambi bameka mu Man U abazaane ba Man U bonna mbaidde omanyi ani naani tulina onnana ate omulala abasaada bangi Manchester United erina abasaada boss Ivulungo sokoje Ivulungo badde nkusaba oyimirire wantu wamu tugenda tambuza kamera ngenda kuba wantu walala wati butusida mu kutambula wedabo kikola sikuzaako mukono nnyonnyola Man U kiki nteekateeka kize muyina season eno enteekateeka dda Man U season eno nene njagala okutegeeza butiimu obulala eyo nga Arsenal omwezi guno tugenda komawo yimirira abantu wamu tetujja kwetaala naawe tetujja kwetoola tuyimirira wamu ndi mu kifo kimu kiti kamera emmenya buzibu tidda mukuyira mu kutambula obadde ogamba ki tulina enteekateeka enene
sizo nene de tuli kujamu tugenda kuba basada bakambwe ino nga basada ba Manchester United. Mukazi wo muwereza bugambo ki? Alinga embida wagira. Ari boda ye kajogendo sange waka. Naye gwo omupira gututusiza abantu. Omupira ate omupira muzibu. Tosobola kulaba omupira na mukazi. Adosobola. Mbadde nsaba abakoze ku security wali munyamba abasirikale mbaleke bayingirire bwerere. Abasirikale bayingirire bwerere. Abasirikale bakambwe. Gwale baddeko ku gate yawo omusirikale ayagala kuyingira naye nga tayina ngeri. Baba wene mmere. Abali ku gate abasirikale mbawe mmere. Mubafunire ekyokulya. Wakati okuva ekivulu abantu nga bayingira awo ku makya ssaawa 4-3 omusirikale abanaamaanyi ng'akebera. Jangu nze musirikale. Oyagala kuba musirikale gwe mutuka. Wala musirikale omutini jangu ere. Agala siriwaza abantu bakiduuda. Kumacha. Umuvuko obutini mwe mwagala oyingira mu kivulu. Sawa 2-3 kale munene ayine mundu. Abasirikale baba bakambwa awo baba serious nnyo. Wesu mama. Uliotya baba. Tuli kujja mu kivulu kya banjo. Baba nga muli no busungu bungi no. Odakunkebera wansi waigulu wakolotya. Baba okola ki? Kistwagala bomu wano wanika emikono. Wanika emikono. Zira kya kulwanyisa wena. Ngomye nkwa wayingira. Awo kumacha kebera. Kumacha akebera. Kati sawa nga 8 awo 8. Mubawe mmere. Tanalya amne. Abantu bajja ne fujjo lyawo. Isabirye. Ibulungo. Muje tuje. Mama. Okobotya baba. Muyingire. Kale wazira isabire muje tuje. Mulinde ku sawage. Omuntu ayingireko ku mulyango wali nga bakoye. Ate abagenda okujja sawe bo bagenda kuba bayaye balina ebyokulwanisa. Isabire. Muje tuje. Tujja kola fujjo munda tujja kuba abantu. Askari okobotya. Sumama. Mujja mu kivulu. Tuli kujja mu kivulu kya baba. Yingira. Tonkebedi baba. Nkulaba. Tulina ebyokulwanisa. Muyingire nabyo. Tulina ebyokulwanisa baba. Mbiraba muyingire. Tulina bamu tujja kubatula abantu. Mugende mutulike ne baba. Ekituba konta. Ara webuzi olaba mpira. Music yatuweddeko. Sing. Wasimba chitoke chaloka. Sure. Nakayembe kabala. Banange chaloka. Banange yantawa. Wenzingze. Wawona karantini. Enkamwenga bajasi mamini. Petra wone chea chajuzi. Wanonezigeza tukatumbi. Obwo bwe buyimba obunyuma okuweereza omukyala. Era buli muntu ali wano abasoga njagala bawayo akakodyo. Omukyala ali wano boda yeeka ku luno bawo mwekyangireko. Mugambo olwaleero okukujjamu soko nyimbiremu mpulire ku ddoboozi lyo. Omanyi ebiba byakuyimba newe kuba kwanjula soko gamba omusajja bannaye kasigo ogenda kunyanjula ewaffe naye soko nyimbire mpulire ku ddoboozi lyo. Kwolwo ojja kakasa nti osula n'ekiyenje mu nnyumba. Kati olaba nze bwe ntwala ka betinaako tugeze nkatadde wali mu nju era nzija n'eddoboozi eggw'omu ne nkaga Pretty Bettina ndale egwe ka Bettina weekoze gwe ka Bettina yimirira ng'omukazi gwe ka Bettina era nzija n'eddoboozi nengaga Pretty Bettina ndale awanadamu baby oma hale kale bane nkumi simacheri Bettina yambula empale okyabye akola atya agira ne bw'aba Kenzo naye alinamu ku ddoboozi mu luyimba ki sigino si Kenzo Kenzo oba saha Kenzo ogiri obadde ogenza saha jampola saha mwangu omukwano gundeze nyamba gundeze omukazi asembera na busembezi nyamba kati n'atandika kagoye asooka kalega nkulungula enkulunguse zonna ozijje mu nze nkulungula nakkirira nsona ng'akapapula ng'ebirimu byetaaga nze ndirwende kukuma bebi sijja kukwega oyo saha
Kenzo tasobola mu luyimba ki? Chameleone kujjamu atya? Chameleone tasobola. Chameleone akwambula atya romantically? Ng'oli mukazi. So bera mu mukazi tulabe. Oli kakyala wenteze wakogamba ninze musajja bannanga amala kunyimbiramu Chameleone. Chipepewo. Chipepewo. Chameleone beera romantic. Tebijja kukola beera romantic. Sijjaamu ngoye. Sijjaamu ngoye. Chameleone yimba ebintu nga biwooma. Badirisha. Tebikola. Beera romantic. Sirika mlemere yasamira mugenda bebiri. Teyeguya. Aina budde. Ate bebe cool. Bebe. Mu luyimba ki? Mu luyimba. Yadde katono kakankanya. Yadde katono kakankanya. Jamwe ngoye nabone. Yadde katono kakankanya. Bebe cool agerera ezize tezikola. Nayimba olw'amayinja. Muzeeyi yakalulu. Yasamira muri. Nenga tuli basanyufu nnyo nga Maulana Andre. Tusaba mu nsi eno gye tulimu ey'emirembe. Temula abantu nga muli wano. Nyinza okugamba abantu wali ekintu ne basanyuka n'abali ne basanyuka n'abali eri ne basanyuka. Kintu ki? Just imagine in your head. Just imagine in your head. Nga gavumenti eno ennungi eriko tufuniddeyo olunaku lumu oba ennaku 2 oba 3. Si nnungi totuwaanira gasiya. Kale nga tugisaba Kasajja kange busoga gundi swengere. Ogenda mulaba ayisawo akakasi. Nswengere? Ng'ayisawo ani? Nswengere ng'ayisawo Zani Brown amutwala. Tugenda abaana nyinzo nyiga busungunzi. N'ogoba. Ngenda mulaba nga nyinzo okuva eno. Lunaku lwa kwegoba. Kira ndi bwerere nkagoba nakeegomba dda. Ogoba ani? Kayisawo. Mawulano oli bwerere. Kayisawo Gloria Bugi ekyane. Obogoba ka Gloria Bugi. Gloria Bugi. Mawulano. Labayo kuba akafaananyi. Ogoba Gloria Bugi muli bute. Lunaku lwa kwegoba okatuuka kati okakwata. Nkakwata. Golola n'akuyisaako maama wo. Oba okwata ka Gloria Bugi kijanga kigoba maama wo. Nchita kyagwe gola nawo sinika amannyo golola. Golola sinika kyamannyo. Oyo gwogoba maama. Ekyewuunyisa nno maama wo yava eno najja naga. Gwe Mawulano ogambye ekigolola. Gola lwaki agoba? Olunaku tolumanyi nti lwakwegoba. Tolumanyi nti lunaku lwakwegoba. Nkimanyi naye lwaki agoba? Golola abadde agoba gwe. Abadde agoba. Wamma golola jangu ngoba obadde oli kumpi nako. Tulaba abantu ab'ebitiibwa. Tuba tuli awo ng'omuntu ow'ekitiibwa gwe mubadde muwa ekitiibwa agoba. Ng'ani? Ani? Mwagala tukubya miggo. Akyalina amaanyi agagoba. Ng'ani? Tuba tuli awo nga Katikkiro ajja emisinde. Katikkiro wa Busoga. Katikkiro w'e Busoga. Tuli kuwa Buganda. Tuli Busoga, amantu mwe tuli Busoga bannange. Katikkiro w'e Busoga agoba. Katikkiro aba tagoba. Aba abala ttaka we liyisiza. Obadde ontiisizza bannange. Naye kaakati tukole kino bwe kiti katunzike bwe tuti. Mawulana kubamu akafaananyi 2026. Bobi Wine afuuse pulezidenti w'eggwanga lino. 2026 Kyagulanyi bw'amala okufuuka pulezidenti n'ayogera bino wammanga. Mpisa abasoga, mpisa abatoolo. Byaddala bino bye bigenda obeerawo 2026. Mpisa abatoolo, mpise buli ggwanga lijje linsabe yaga. Wuuyo awo yita buli ggwanga. Aliwa. Wuuyo Kyagulanyi. Ompita musiru.
tufuneyo Kyagulanyi wano, tufuneyo Kyagulanyi. Tukoze sani. Baba ina tukoze seku. Onajja kubba ebintu by'eggwanga ono. Tukwase eggwanga lyaffe. Jangu tukwasemu eggwanga lyaffe katidi. Iraba obubbi obumuli. Alyewulira. Mukubira Kyagulanyi obugale. Sikogole boti. Tajja kuba mu nkofiira myufu. Yambala kano. Yambala ako. Kyagulanyi abeerako n'akagundi akamyufu. Tekikuwa gganga lya bwereere. Teeka ku baba taako. Ye nga afaanana bujinga omwami ono. Okambadde bubi tereera. JJ Sounds. N'akakofiira teekako kamyufu. Taata tuula wano Kyagulanyi. His Excellence. Yoyo gwe tukwasiza eggwanga. Tagenda kubba amafuta. Ssebo ne bannyabo essaawa eno yennyini nga bwe twalonda eggwanga ne likyuka. His Excellence Kyagulanyi n'otuula mu ntebe mbadde nsaba kuwa engalo ez'amaanyi abantu b'Busoga. Ssaawa eno tusooke kuyita ggwanga ki? Anti amawanga gonna baagateeka musooka yita Bachina. Tusooke yita Bachina? His Excellence Kyagulanyi eggwanga lino lyofugaddika abantu bangi. Katuyite Abachina, Omuchina asooka amannya gwani? Chongqing. Katuyite musajjawo Chongqing. Katuyite musajjawo Chongqing aje ayogereko. DJ tolina kayimba awo kali kumpi. Chongqing. Gendo. 0. Ni homa Kyagulanyi. Owekitiibwa. Nze nzibunula. Ate kano Kyagulanyi tamanyi lusuubi. Owekitiibwa Kyagulanyi. Ni maisha wa. Weebale kutuula mu ntebe ya ggwanga. Shani wa Museveni. Weebale mawulane ekyo kyenvuunulire. Nze ndi mu China. Damutulire. Abasirikale abali nze ndi mu China. Ni Shani wa Museveni. Weebale kutwala Museveni nga kakaawo. Si kyekyo. Ki? Gulongubya ni. Nze ndi mu China. Weebale kutwala musiza ku Museveni. Mtwala akagude yalaziwa. Tugende Chongqing. Je ni fushu Chinese. Nze ndi musajja mu China. Ni huwa maanya. Tusaba ebintu Nyawanya. Ffe Abachina tusaba Uganda ebintu ebi. Shiwanya. Byokka 3. Byokka. Nga tukujjako engalo. Kitegede. Shifuwa. Ekisooka. Je ni hu shishiwa. Asaba ki? Twongere contract tukole. Twongere contract tuzimbe enguudo. Ekyokubiri. Shifushi. Ekyokubiri. Shiwushishi batoro. Batuwe ku bukazi obutoolo. Chingchumi. Shinuasha. Ekisembayo. Ashiwu. Tukkirize tulye enkwa zonna eziri mu Uganda. Si kyeki? Abachina baagala Oyo muki? mu China. Yanjula Omusoga. Ssebo w'ekitiibwa Kyagulanyi weebale kulya bukulembeze basajja bo ab'Ebugembe, Iganga, Busoga yonna Sebulijja neyo nga bweri. Baatadde obwesige bwabwe mu mwami Ivulungo Fred nga yeyabakiikiridde ajje oyo no gwolaba ye kojja w'omukyala Kadaaga era Musoga mwene ajje akusabe byayagala abantu beeyo byonna bye baagala. Iganga Kamuli yonna paka eri waggulu kajje Ivulungo Fred. Baba ntera Mwakemba. Obugalo bwa Ivulungo. Fulo. Abasoga muliyo bababa. Ye bali. Owekitiibwa His Excellence Kyagulanyi. Amaina gange ninze musadda wa Ivulungo Fred okuva e Kapa. Ng'abasoga bansindise mbeegwa ebintu byenkusaba bitono. Ayi baba feno tukoleku. Ekintu ekisooka. Abasoga twenda otukolere essaawa ya Queen. Olusiru. Obusoga otute. Saba ebintu ebirimu amagezi. Essaawa ya Queen tinene. Kati mugenda gikozesa ki? Tikyama
sirika naawe saba ebintu ebitegeerekeka naawe baba ng'abasoga n'obuhona yayira buli kimu oba oyagala ttaka oba ssente ki tandika ku bintu ebinene bintu ebibba ebintu ebibba baba ng'abasoga twendo tufunireyo northern bypass ng'abasoga pene busoga twendo tukolereyo northern bypass saba ebintu ebinene kati northern bypass njala kikozaaki oluguudo lwammwe lukole His Excellency ng'abasoga twendo tufunireyo eyo twagiganye naawe saba ebintu ebinene baba ng'abasoga twendo tufunireyo enkoko ya KFC tulyenga ku mpolampola abasoga twendo enkoko ya KFC tugambye saba ebintu ebinene saba ekintu ekyo ekisembayo baba ng'abasaada abasoga twendo tufunireyo ebikazi nga Puliti Nicole fena tweyagalenga musule bulungi. Thank you so much.